by'obukulembeze bw'ebyalo. Mu kiseera kino ng'abayaayaanira ebifo by'obukulembeze bw'ebyalo bagenda mu maaso n'okusaggula akalulu ebbugumu lyeyolese nga ly'amaanyi okuviira ddala bano nga beewandiisa. Omubadde abamu okugendanga n'oluseregendo lw'amamotoka ssaako ebidongo. Kuno nga kw'otadde ebipande ebikubisibwa abamu ku beesimbyewo ebireetedde abantu abamu okwewuunya kino okubaawo ku bifo bino ebyo abassentebe b'ebyalo. Mu kitundu kya Shawuliyako mu Kampala omuli ebyalo 8 tugudde ku bawagizi ba Kalungi Yusuf Munubbi ng'ono yeegwanyiza bwa ssentebe wa Shawuliyako B nga babinuka amasejjere. Bano bakira beetooloola ekyalo kino nga bwe bayimirira okusaggula obuwagizi bw'omuntu waabwe. So nga ne Lutaaya Godfrey naye alabiddwako ng'akuyega abantu be mu Serumpa Zibbi Nakivubo nga nakyo kiri mu Shawuliyako. Mu kwogerako nabo batubuulidde nga bwe balina enteekateeka mu bitundu byabwe nti olw'abo ababaddeko okulemererwa okutuusa obuweereza ku bantu. Tusira kuba nti abadde babikola badde tebaliiyo ngakuba tewadde nteekateeka nnungamu nabukulembeze butuufu osobola kuba nkusoba ku nsonga ezo nti obwo bukiiko bubaddewo naye bubadde dormant nga tebukula nga abakulembeze tebamanyi kyakukola. Nga wenzijidde wabaddewo obunafu mu mpeereza y'abakulembeze ababaddeko okugeza service delivery ebadde tetuuka ku muntu wa bulijjo ate nga chairman ly'eddoboozi erya wansi w'omuntu owa bulijjo okutuusa obuweereza obuvudde eri mu gavumenti okugeza PDM abantu bawano tebazifuna olw'obunafu bwa LC eyaliko nga yeelimbise mu kugamba nti nno si bannansi. Twagadde okumanya enteekateeka z'abano nga bwe zinaatuukiriramu ku nsimbi entono eziri ku bifo bino ng'era bino bye batuzeemu. Kituufu tetuna musago gwe tufuna kusobola kukola ebyo naye obugagga bantu nabwesige nekimanyi bulungi kyengenda okuteekako essira okubeera nga amazima gabaawo mu buweereza bwange kuba amazima bwe bugagga. Ekyokubiri ngina kwongera project za gavumenti oba enteekateeka za gavumenti okuba nga zituuka ku ground. Omutwalo ogumu ogwewa gavumenti bassentebe tegumala okusinziira n'ebitundu mwe tuli naddala mu kibuga ekya Kampala Central buli kintu kya buseere newenteeka office era kyetaagisa akasente akawera. Awo nsaba gavumenti etugondezeemu etwongezeeko kasaala n'ekyo tekigenda kunnemesa kola kubanga nze mbadde muntu wa buntu nga nkola ogwa bannakyewa era abantu nga mbakolerako ku bintu ebyetaagisa mu bwenkanya era tugenda kukola gye tuyita community work kweyambayamba. Bano batubuulidde ku ky'okuyiwa omusimbi omungi mu kalulu kano. Yawukanyemu olw'ensonga abantu badde n'enjala nnyingi nti gavumenti etutte ebbanga ddene nga tegerekeka kulonda kwa wansi ng'ate abaliwo baava dda ku mulamwa bakola byabwe entebe bagifuula ddiru ya bubbi. Ttugumu lingi mukuno okulonda mukana akalulu kyamazima abantu babadde n'ennyonta okulonda okuba nga balonda abasentebe abatuufu olw'ensonga abasentebe babaddeko babadde balooza nti nno okulonda tekujja kuba nga tonna osobola muloopa balabula abali eyo. Mulonda omuntu nga mwesimbu temulonda muntu olwokuba nti nno mugagga nnyo ku kyalo agenda kukolera ku makya nga temala gye musobola muloopa olw'obugagga bwe. Omulondoozi w'ebyobufuzi era omusomesa waabyo Profesa Siraj Ensanja agamba nti ebbugumu eryeyolekedde mu kalulu k'ebyalo kiraga okukula mu byobufuzi by'eggwanga ssaako n'abantu okumanya obukulu bw'ebifo bino. Kabonero akooleka nti wabaddewo okugenda mu maaso mu byobufuzi naddala abantu okutegeera ki obukulembeze kibusobola okubakosa oba okubagasa singa baba babwenyigiddemu. Ku luuyi olumu kiraga nti ebibiina by'obufuzi bikoze bulungi nnyo okukunga abantu ne beeyongera kye tuyita civic awareness nti ekigero percentage levels za civic awareness zeeyongedde abantu okutegeera obukulu bw'obukulembeze
mu nkulaakulana oba mu nkukotogera ebitundu byabwe. Ono kyokka agamba nti n'ensonga y'ebyenfuna ebidobonkanye eviiriddeko abantu bangi okwesowolayo okuvuganya. Naye mu kifaananyi ekinene ekiri bigenda mu maaso, kabonero akooleka nti ebyenfuna tebitambula bulungi. Ebyenfuna bwe biba nga tebitambula bulungi, abantu banoonyaawo ekkubo ery'amangu bwe basobola okubeera nti babbulukukira kati lyeryo ekkubo lye baakutte nti oli alaba nti wakati mu byakola nga tebivaayo bulungi, bw'agattirizaako okubeera nti ajja kuddukanya akakiiko k'ekyalo, kiba kijja mumuyambako okuziba eddibu liri. Abavuganya ku bifo by'obukiiko bw'abakyala bakomekkereza nkya kakuyege waabwe nga bwe balindirira okubalonda ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno, so nga bo abaagala obwa ssentebe bw'ebyalo bakomekkereza ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja okuwenja akalulu olwo ku Lwokubiri balonde ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Kimuli Abdallah ne John Maido, Crack TV, amalindirire.